Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2.
Oli
Why?
Sabo enjawulo eyaki omanyi enjawulo ebeerawo omukyala wakubaana na munno obeera bulungi n'oyambala bulungi n'akumira obagambira nti gundi alekedde ne mukyala we ate oyambala ng'oli olunyuma baga nti awoomye oba owoomye kakati olyali tugenda kusino olwagamba nti owoomye agamba nti owoomye Uganda tosembye ekitegeeza kulya ekitegeeza okuwooma tugenda mu miitingi mbeera eyo bakugamba nti gundi alekedde mukyala we oba gundi awoomye ng'oli bwomu naye nina abagenyi embeera eyo simanyi wagenda gikwataganya kubanga embeera eyo nina abagenyi bagenyi bakibaki lwaki omwana aleeta munne omwana aleeta munne atwala lwekanjagadde abakyala wano babenga batuuka balina omutindo bagenda okulabirako omugenyi oli omwana kamwana ddala nga basaanidde naye bajja kwalero omwana jalero sibala omulabi ono kati yaliwa tuli kuki oba bano be bali wamamanyi ekitegeeza birina kubumanyi esina balinaoko ono basenga babaana wama mubulire likako tabanga yoliwe sokoleke twasangawo akakyala kaali kalyawo kavunduvunduuha oba akakoziroza kakakola anti ekiganiro kifa nfumba mubandawo oba yeye kali kalala nawe tenalaba ate omumanyi musirikale ono yaliwa ono yoyo yenansa luligido luligido omusalume naye manoko One of you,
ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva e China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi. Tusangibwa ku Ham Shopping Grounds, Block D, mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza. Tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library, science ko ne computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road. Okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya 115. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago, Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records.